Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno abasomesa b'amasomo ga art okwetooloola eggwanga basalawo okussa wansi ebikola nga beemulugunya ku kya gavumenti okwerema okubongeza omusaala nga bwe yakola ku bannaabwe abasayansi. Newankubadde akeediimo kano oyinza okugamba nti tekannyinnyitidde bulungi, buli lukya waliwo akabondo k'abasomesa abeegatta ku mugendo gw'okwekalakaasa ng'olunaku lw'eggulo ab'omu disitulikiti ey'e Mbarara lwe basazeewo okulangirira n'okutandika okwabwe mu butongole. Bano abeegattira mu kibiina ki Uganda Professional Humanities Teachers Union bassizza Kimunge Nkuyege okusimbira gavumenti ekkuuli obutadda mu bibiina era bakira bawambagatanye n'ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo obulaga ensonga lwaki basaanidde okwongezebwa omusaala. Batuuse n'okuyimba ennyimba ez'enjawulo eziwaana omulimu gwabwe nga bwe basaba bekikwatako okubafaako. Abasomesa bano beewunya gavumenti okusosowaza sayansi yekka kyokka nga waliwo n'abakungu abafuna ssente empitirivu ate nga basoma arts. All those intimidating are actually officers of humanities, RDCs, DSOs, ETC. They have all, there is none of them who is a scientist. The paradox is, these are people who studied arts, who are arts professionals, but earning extremely higher compared to the teachers, even when their qualifications are not actually recognized. Bagamba nti kibamalamu amaanyi okusomeseza abaana baabwe mu masomero agatali ga mutindo olw'obufunda bw'ensawo so nga ne bwe baba basomesereza mu ago ge basomesaamu ebisale bibalema. It becomes unfortunate when you go into a school as a teacher and you cannot pay the school fees in the same school where you are teaching. It's very controversial. Era kiba kitegeeza nti bino obutatuwa ssente zineeto era abaana baffe bajja kusomera mu masomero g'owansi ennyo, mu masomero aga private agatalimu. Nosanga nti omwana gw'ogenda okufulumya ente era ajja kusigala nga naye era talina ssente ng'era abazadde bo babeera. Ekisinga okubaluma kwe kuba nga gavumenti yasalawo okwongeza abasayansi bokka bo neebooleka ng'abajega abatalina bye baasoma ekireetedde n'abaana bennyini okutandika okubanyooma n'okwesiba ku sayansi gwe batasobola. N'abaana bennyini be tusomesa batutumya ne bagamba mwe muli ku ki, muli bantu ki, tebatubalamu magezi. Kati bw'ogenda mu masomero gaffe okutambula ojja kusanga nga buli mwana n'atasobola sayansi bonna baagala kukola sayansi kubanga bamanyi nti ebintu bye tusomesa tebirina makulu. Bano batuuse n'okutegeeza gavumenti nga bwe batandika edda okwesosola ne bannaabwe abasayansi ng'entabwe eva ku ssente empitirivu ze bafuna olwo bo ne baweebwa obusammambiro kyokka nga balina ebizibu byebimu. Kubanga otugenda mu katale keekamu ebbeeyi y'emu nze afuna $60,000 n'oli afuna $4,000,000. Kati n'osanga nga really there is a lot of discrimination, so tetuli basanyufu really. Tutuuseko mu masomero ag'enjawulo mu kitundu era n'abayizi tusanze batayaayiza mu luggya lwa ssomero newankubadde waliwo abamu abasazeewo okwesomesa anti ng'abasomesa tebabalaba. Abamu ku bayizi betwogeddeko nabo ku ssomero Limbulo SS mu disitulikiti y'e Kiruhura bagamba nti embeera eno ebakosezza okusingira ddala abo abali mu siniya ey'omukaaga n'eyokuna. Fengaffe aba O level tulina subjects ze tusoma nga ziri comparison nga tetunaaba tema ng'aba A level kwegamba tetusoma and ekyo kituteganya nnyo. Ku ssomero lino omukulu w'essomero yekka yabaddewo kwaba abasomesa amasomo ga arts era n'ategeeza ng'akeediimo kano bwe koolekedde okukoseza ddala abayizi singa tekakomekkerezebwa mangu. As I talk of now, almost every day a number of we register a number of 40, 30 students absent. And I think parents also have taken them to look after their cattle. N'okutuusa olunaku olwaleero minisitule y'ebyenjigiriza tennavaayo kwogera ku nsonga eno newankubadde ng'abaana b'eggwanga tebali mu kusoma.